omwene TikTok naye ina abantu bangi bannaye alai nanga dake choice ye nenze buli muntu yenna avuma omukulembeze bamusibe dake choice avumani ngamuli yavuma president yoli amwana oli avuma ne bamusiba luli onulaka choice yavumiranga mu kakokolo chichi banje abavumi abana chichi olaba nti muzeyi tafaayo akakolo yafaayo so I don't know him. I've never heard about yali wakubombi bona no bali weird balabikanga we bagadde ono kifana kye bamukye kye kibi kale twe police yegamba ati kanonye ngoye yo bim bim anti tuyina abantu basatu olunaku olwaleero abagenda okuba nti basimbibwa mu mbuga z'amateeka ku bigambibwa okuba tibasiiga oba bakozesa olulimi olusigo obukyayi mu mawanga nga kwotadde okuba nti bakozesa bubi emitimbagano kubano waliwo omwami gwe bayita Tayewa Julius alina emyaka 19 ng'ono ntuuze mu kirungi Seero mu Bende district wabeerawo omwami gwe bayita Sengozi David abasinga oba ku mikutu migatta abantu gyakozesa naddala ogwa TikTok akozesa erinnya Lucky Choice alina emyaka 21 era ng'ono mutuuze wano Nansana mu Wakiso waliwo omulala Sekajiri Isaya ono naye muna business ava Gimbo wano mu Wakiso kigambibwa bano mu bitundu ebyenjawulo nga bakozesa amasimu gaabwe oba kompyuta benyigira mu kuyisa obubaka obusigo obukyayi nga kwotadde n'okuba nti nno bakozesa ebigambo ebiwemula oba ebivoola abantu ab'enjawulo mu ggwanga lino nga mwe muli president first son baminisita ab'enjawulo ababaka ba palamenti n'abantu sekinnoomu abalala bemutamanyi naye nga nabo basoosodde okuvayo ne bawa statement ku vidiyo ezo nga babalumiriza ku nsonga eyo so okunoonyerezako kukyagenda mu maaso naye nga bo bakusimbibwa mu mbuga z'amateeka era kaweefube w'okunoonya abalala abakozesa emikutu migatta abantu obubi nga balowooza omukono gw'etteeka tegubatuukeko naye akyagenda mu maaso olutambula mu ba celebrities